Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV, TV y'omuntu wa bulijjo. Program abanoonya mukimanyi nti oluva mu ssaamu mawulire agataliko nfufuuti tuba tuyingiddewo naye kye tusinga okulaga nti muno enteekateeka ze tukola zivaamu mikolo. Omwami we tumala okufunira omukyala n'oyambala ogenda kwanjula kukyala mbaga ate ebyambalo nga bino byobeera olina okwesala. Naye yadde tukikoze olwekyo naye ate waliwo ensonga enkulu ennene mu ggwanga ge Matikkira ga Kabaka waffe omulungi ogw'emyaka 32. Tuli basanyufu nnyo nti naffe ku mulundi guno weetuli nga Kabaka waffe ajaguza amatikkira ag'emyaka 32. Wabula mbeera Mary Nambwa nga nzize mu program abanoonya ne munnange Febaani nze muzzukulu wa Kijje Patrick Kibirango. Wabula nga tetunnagenda katusooke tukulage ku bitono ebikwata ku banoonya baffe ab'olwaleero. I'm looking white man. Ndagala musajja muzungu. Simanyi luzungu najja kunjigiriza. Saagala mukyala alina ssente. Ugambe toyagala mukyala alina ssente. Saagala mukyala alina ssente. Njagala abeere nga si mwana wa mugagga. Abakyala abalina ssente balina emize egy'okuvugiriza abasajja. Oba n'omukyala nga alina ssente naye ng'agamba saagala kulaba sakka waka. Togeza n'oteta. Ate akugamba mpalaga daddy, I don't like that. Akyogera na mu luzungu. Nga wogenda ku kifo nga George n'agamba asikulaba ng'oyogera ne Emily, toyogera ne Edith, toyogera ne Baby, bonna tebaagala oyogere nabo. So omwami olwaleero gwe tuleese agamba nze ku bakyala abagagga seetaagira ddala bayite wano nze mpite eri tebakwatagana. Omukyala yinaina ng'oli eyo ng'onoonya omwami akutebenkeza naye nga tolina ssente takola. Omwami ono oba ngambe yakolamu tayagala bakyala bagagga temutawana akidemeddeko nti gwe omukyala alina ssente tokuba essimu ye yakowa abakyala abalina ssente. Katumulabe nate era tukomewo. Amanya nze Lukwago Charles nviiridde mu kitundu ekyebweyogere Kirinnya mu kito era nga ndi mutuuze waamu. Bweyogere tawadde mubi okujjako eno. Nzize wano ku Bukedde TV ku program abanoonya nga nina obwetaavu obw'omukyala oyo asobola okubeera nga ali serious nga naye akooye okutagalatagala oba nga akooye okulindirira ani asobola okukola kyasobola okukwatagana naye. Neetaaga omukyala era nga mwetaagira ddala era nga nange njagala oyo andabye era nga naye asobola okuntegeera obulungi nga munyumidde wakati mu kunnyumira awo wanaviira akole ki antegeere. Nina emyaka 39. Omulimu nze lwakuba nti no wengwogerako tekigezaako nekisasamaza omuntu kubanga abantu abamu balina ebirowoozo balowooza ebyenjawulo wetwogera ku mulimu gwa bodaboda. Omulimu gwa bodaboda abamu muffe twagufuula nti omulimu era tugufuula ofiisi yaffe
lwaki abakyala batya babodaboda oba engeri ezo zemulinamu ezo? Nyinza obutabanenya mu kutya kwabwe naye abamu muffe twakyusibwa. Wakati mu kukyusibwa ne tugufuula omulimu ne tugifuula ofiisi. Yensonga lwaki nti omuntu akyayinza okwebuuza n'agamba gwe wa bodaboda ku bakyala be muvuga lwaki olemererwa okufunamu omukyala? Nze ngaza omuntu, nze sikwana kasitoma. Njawulo omulimu n'omukwano, sikwana kasitoma. Kati ekisobola okuba nti kindwisizaawo kubanga kati nze neetoolodde kati emyaka 9 mbeera y'obwomu gitutemu ebbanga ngitutemu kati emyaka 9 okuva 2015 okutandikira ddala ogw'ekkumi nga lumu. Awo ndujjukira nnyo okusinziira ku mukwano gwange gwe nalina yankosa era yeyandeetera okulabika nti neekanga okutuuka mu kiseera kino. Sisobola kyesibako nti yanziba era teyanziba, naye twalemererwa okukkaanya ng'abantu wakati nanvaako bubi nnyo nnyo. Buzibu ki wamusanga mu bwotali yakati osange mulala gw'ogenda okufuna? Sikwatagana na muntu atateesa. Omuntu ayomba nga kiyabaddeko jjo nga n'olwaleero akiddako, oyo siina mukwano naye. Njagala nnyo omuntu ayerabira ekintu kubanga okuyomba kika kya mboozi. Njagala omuntu gwe naawa amatu naye ampa amatu. Ng'oggyeko amatu ki ekirala ky'osinga otumalira mu lukyalo? Ekisookera ddala saagala mukyala alina ssente. Ogambye toyagala mukyala alina ssente? Saagala mukyala alina ssente. Abalina ssente bakola ki? Abalina ssente balina enneetwala gye beetwalamu olw'essente zaabwe. Njagala muntu oyo gwe naakwatagana naye muwulire naye ampulire. Ekyo kiba kitegeeza akasente mu booda ofunye akamala? Nyinza okugamba nti sifunye kamala kuba nnwanagana kufuna muntu oyo gwe naayongera obulamu bweyongera okunywera n'enkola ey'okukola nga tolina gw'oteesa naye nayo ngiwulidde bweyimiridde kati neetaaga omuntu gwe nkwatagana naye. Biki ebyo ebisinza okunyiga mu bulamu bw'omu? Okuba nti no oyinza okukola decision ng'ogikoze bw'omu, okusalawo okw'obwomu, okusalawo kubi nnyo kubanga abantu tulina ebirowoozo ebyenjawulo. Okyayinza okukola kya okyayinza okusalawo obwomu naye ng'osazewo mu bukyamu, so nga singa obaddeko akugamba yagamba come on tukole kino yadde okirowoozaako kiyinza okuba ekituufu naye tukole kino kyekikola ki? Ninayo ku baana. Ninayo abaana 2 bokka. Omukyala wali yagadde ali myaka emeka? Abaana alina bameka? Obuuziza bulungi. Omukyala njagala omukyala nga atandikidde mu myaka 20 obutatuuka 3. Nyinza obutafa nnyo ku baana be ntya nti saagala nnyo mukyala ate akuliridde ng'azadde nnyo abaana. Njagala nga tasukka baana nga 2. Njagala nga tasukka baana 2 ate njagala nga bw'abanga akola ki, bw'abanga yazaalako kitegeeza nti yalina bwe yali akwataganyeeko naye. Wakati mu kukwatagana naye saagala mukyalo oyo ayeeteekako obuvunaanyizibwa n'atambula n'abaana b'omwami oba obuvunaanyizibwa n'agenda ate n'abukakaatika ku maama we ne kitaawe. Njagala oyo bw'abanga yazaala abaana be kisoke si kizibu olusi lutalo, naye njagala ng'akola ki abaana ng'abaana yawa obuvunaanyizibwa nannyini obuvunaanyizibwa gwe busaanidde okubeerako. Omukyala gwe nayawukana naye yanzijjako obuvunaanyizibwa. Omukulu obuvunaanyizibwa tutambula bulungi tewali tabu. Weewaawo nti yadde sibeera naye waka naye obuvunaanyizibwa butambula bulungi tewali tabu. Njagala omukyala nga si mukambwe. Njagala omukyala nga si mukambwe. Njagala omukyala nga awuliriza kuba nange ngenda muwa amatu, ngenda kumuwuliriza. Njagala tuteese naye.
okumuwa ku sente kubanga era obulamu bukolaki obulamu butambuliramu ku sente asobola okubanga nga bwenjogedde nti no saagala ayina sente naye ate era asobola okubanga alina omulimu gwe ogutali musango kati alina sente wajja nga ayagala kuwa n'amatu alina sente wajja nga ayagala kumpa n'amatu njagala abeere nga si mwana wa mugagga njagala abeere nga si mwana wa mugagga wazimba sebo nazimba mbeera wange kiyinza oba kyekikugobesa abaana ati bayinamu olubeerabeera anyway si bonna naye nga abasinga aba mu kitundu gyenva mundeke kuba olwedde mubadde mundaba abebweyogerere mundeke njagala omukyala nga takolangako mu bbaala njagala omukyala nga wobeera nga oli mweru nga toli mweru nnyo ate woba nga wakwatako mu bizigo gwe togerezaako ddala omuddugavu sikuyinaako bulabe sikuyinaako tolina na bibuuzo byenja kubuuza naye yakwatako mu kizibu togeza kukuba ku simu yange njagalanga bwendi nange wadde sirina nyingi ezenyingi tulizifuna kuba nange situdde sijja kwetema nnyo bingi kuba biswaza ayeddira enkima togeza kubako ayeddira empologoma naawe togerezaako ddala mukyala neetaaze kansookere kweyateero eri 07 4 0 299 07 4 0 MTN eri 07 6 9 8 ekirema abakwana bangi kwetuma kye batali nakusuubiza nakulaga ebyabanne omwami bamulabye omwami oyo ate nomunaye abasinga badde balowooza binojjo naye akola guno omulimu gwemusinga obutayagala ogwa bodaboda mwami omuvuzi wa bodaboda ate lwakwaba ekyenjawulo yazimba yazimba basibe bano ababoda bagamba nti nze mbuyiwa ku boda omanyi otambula ku street okwo nosanga omwana wa boda nga yeebase ku piki n'ogamba koza aba mwana omusajja wa boda nga yeebase ku piki katugende mukuwumulamuko tukomawo ne program abanoonya ebinyuvu bikyajja byana biwala ebijujjulo ebirabika obulungi ebitiba tokisusa nnyo mukulike mukuwumulamuko mbadde ngamba Patrick Tambeera Walanya nsemberere Socha omanyi kati engeri gye nanyumye saagala nnyo okwesembereza abantu bayinza okugamba omwana oyo ayambadde ayimiridde bulungi mu frame lwaki totuleetera omukono tumugjawo lumu abantu mwegendereza okunyuma ennyo bakwesibirako ne bakutwala Katonda ku program abanoonya katubalage addako balaga omuntu addako omukyala teyakwegombye kulu bomba abantu katwala banoonya wafa addako amanya gange zina Manya Royce. I'm from Hoima. I'm single and searching. I'm 25 years old. I'm looking a man who will take care of my kids. I'm single mom with 2 kids. I'm looking white man. Njagala musajja muzungu. Njagala musajja kuva ku myaka 3 mpaka ku 4. Sifuddeeyo muzungu yenna naye nga si muwarabu, si muyindi, si muyindi, si muwarabu. Ndi mukazi ayagala abaana, njagala omusajja nga njagalira abaana. Sifuddeeyo balina abaana bameka naye tasukka ku baana 2. Njagala ng'alina abaana 2 wakiri. Kubanga nange nina 2. Yes. Wano mutima sebo neza nkuwadde chepe wabula ebituli omukwano gunyuma kwata wona wolaba neza nkuwadde sebo nali togeza okundeka mulira njagala
njagala ng'ali negative. Nga musajja ali negative. Then size nga muwanvu, si munene ate si mutono, ate nga si muwanvu nnyo. Njagala omusajja ajja n'akyala mu bazadde bange. Oba oli Munnayuganda, oba oli Munnafirika, Abannafirika saagala. Njagala musajja nga muzungu. Kale n'oweebera nga muzungu naye nga si muddugavu. Saagala musajja muddugavu. Njagala musajja, I need a man who will take care of my kids and me. Yes. Njagala. Njakusanyuka nnyo mba mufunye. Saagala muyaaye. Njagala omusajja ng'atya Katonda. Njagala musajja ng'atya Katonda. Anayagala abaana bange, nange ninjagala ababe. Njagala ajje ewaffe. Saagala abantawaanya bankubire, saagala abantawaanya. Njagala omusajja ng'ali very serious. Naye nga si muddugavu. No. I'm looking white man who will marry me. Njagala omusajja anampasa abeere musajja wange. Kubanga ekirooto kyange kyali kyakufuna musajja muzungu. Bwe nazaalamu abaana twakyawagana, buli omu kati ali. Naye kati njagala omusajja ng'ali serious. Najja ewaka n'alaba ku bazadde bange n'asasula ne tuba tugenda wamu. Ne tugenda. Sifaayo. Oba yagala ngende naye basifuddeeyo. Naye nga saagala wana omuddugavu ye saagalira ddala. Njagala musajja nga mukozi. I'm looking a man who is hard working. Njagala omusajja nga mukozi. Simanyi luzungu n'ajja kunjigiriza. Ajja kulunjigiriza mpola mpola. Njagezaako bwe mba mufunye akasiimo nja kusiima. Nja kusiimira ddala bwe mba mufunye omuzungu. Saagala musajja nga mulwadde. Because I'm negative and I'm also looking a man who is negative. Yes. Ananda g'omukwano nange nemulaga omukwano. Nanjagala nange nemwagala. Please nsaba. Babanga muddugavu nga nze. Saagala. Njagala omuzungu. Kubanga bangi abaddugavu just aba ayagala kusome amala akusomewo. Nga takwagala just nga. Naye abazungu balina true love. So, njagala musajja nga muzungu. Kuvuga myaka 3 mpaka 4. Njagala omusajja anajja ewaffe. N'alabako abazadde bange. Netugenda wamu. Nange abazadde bange ne basanyuka nga bafunye omusajja omuzungu. Kubanga muwala waabwe yafunye omusajja omuzungu. Anetaze akube ku simu 076 in Uganda is +6 plus it's that is +256 then 76 26 91 89 1 number yange.
ebeera program abanoonya ebeerawo buli lwa mukaaga ssaawa 5 ez'ekiro ebinyuvu bibeera wano eno omukyala yenna yenna ali eyo njogera okubajjukiza nti okwefaako eri nga gwe omukyala kikulu nnyo naffe twagala nnyo ebinyirira twabadde mu bride and groom mami Zwena alina kye yagambye nti omusajja olina okuba nga omusikiriza buli kaseera omumufumbireko kamere akanyirira ekyo kyokka omusikiriza ate n'ennaku z'abakyala babeerayo bufumbo nga tebafumba naye nga just ayambala n'awooma omukyala ayambala n'awooma ebadde program abanoonya ebeerawo buli lwa mukaaga ku Bukedde TV nze Mary Nambwayo nze Patrick Kibirango teweerabira titutambulira wamu ne bannaffe abajojina Gardens Kasozi Lubya gy'osanga empewo ekufuuwako wano we tuli wennyini abaana ne bakuwa ekimere ne weebaka n'osula bulungi waliwo ekiwala bakita kiwala ekikyala kuva ku Emily waliwo babi ali awo ku reception w'omusanga so njagala mbasiibule nga tubagamba tumwebale kutulaba Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya banoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo.